bannaffe tukyatambula. Yes TV ye TV yo ate nga ensonga ku nsonga. Meya, wakati ngo tunulidde obususo n'ebirala nti bulabika kimu ku kisomooza okw'enjawulo okulabika nti kulidde eggwanga ng'abantu tebaweebwa mirimu olw'obumanyirivu bwabwe ekyogedde. Bw'obadde oyogerako nze obulamu bwange saagala muntu asusula muntu. Nze nyanya omuntu ng'ali bw'ati straight. Abantu bano be tusosola twenkanankana before God. Ate era ffenna tuzikibwa mu kantu bwe kati kansonda nnya nsondezi nnya oli omuntu waba mugagga atya siringi emitwalo 10 zisobola okukumala okuziika. Ye emitwalo 10 ngenda wala abantu basobola okuziikira ku bwereere. Tegeera naye omuntu obubanga oli mugagga lwaki abantu basobola okusona emisingi emitwalo 10 bakaziika. Naye otunuulira abantu obususu bwe bakola obwekika ekyawaggulu. Otunuulira vidiyo eyo omukyala Bakite gye bakoze ng'ali ku mukolo ogumu gwe gyali Thanksgiving Bafaaza. Kugamba era nze nze nga munnabyabufuzi wa Nuupu neetondera abanaddiini neetondera Abannayuganda kiki mukyala Bakite gy'ayogedde. Kubanga ye yagambye Abasiraamu kubanga tosobola kugamba timulonde bakatuliki bannamu. Kisaawa eno tosobola kuŋŋamba nti gwe oyagala bakatuliki bokka. Kisoboka. Nze ni musajja mu Protestant. Naye nze nina kyaki z'Abakatuliki zoyingiramu. Si ze nnyingiramu gye bandabanga treasure ekyomuwendo ng'ogattako gye bali. Kati saawa eno w'ogenda kale mu kyaki kati ng'ey'omukibwa ey'Abakatuliki ey'omukibwa tosobola kunjawula era abantu bagamba oyo Mukatuliki munnaffe. Bw'ogenda mu kyaki ennabweru ey'Abakatuliki era bagamba oyo Mukatuliki munnaffe. Naye ng'ate ni musajja mu Protestant. Ate era bw'otunuulira bannabyabufuzi abalala bonna tugenda mu mizikiti kati genda ku muzikiti gwe Kazinga genda gwa Katangawuzi wano genda ogw'ennabweru genda egy'Ekazo genda bamanyi nti sali muntu waffe tubeera naye omunnabyabufuzi yenna kasita taleka ebyokusosola ng'ogenze. Naye Regina Bakite nga mmeeya wa Nassau Municipality ekyo kyamusimatuse tuti oba waliwo obusungu. Alabika waliwo obusungu. Nze lumu nali mu ofiisi lumu naye yes namukyakola mwenna nga tukyakola ffe nga nali deputy we. Yes yangamba sali wandibadde mulungi naye toli Mukatuliki. Yakigamba ekyo? Yes yakingamba. Disali wandibadde mulungi naye toli Mukatuliki. Nikuwa omusango. Era namugamba naye mmanyi osaaga nagamba waliwo ffe ebimu bye tukkirizaamu ng'Abakatuliki yakyokera. Era nemugamba naye ekintu ekyo mutuufu statement eyo singa ogikoze waliwo abantu abo banditutte bulala. Wamugamba ng'asaaga naye nga nali serious kubanga kyannuma nganzo ate teyakitegeera ndowooza. Simanyi oba yakitegeera naye nze ng'omuntu kyannuma okusosola ku leve eyo ayina engeri gye yansosolamu gy'asosola. Era nze mmanyi ebimu ku byaviirako okutandika okuguggulana naye ndowooza kubeera nga saali Mukatuliki. Regina Bakite byakola ebyo omukulembeze ye akakako akalinamu simanyi lwaki akalina naye ng'ate omukulembeze era ffe tubeera ne bafaaza lumu naliko ne faaza Sebayiga n'abuulirako ko n'ekyokusosoze. Yes father asente kizito bwayisa n'atubuulira yali mu kyaki y'ennabweru n'abuulira engeri y'abantu gye bakolamu obusosoze ng'atubuulira obusosoze si bulungi tebulinamu kukulaakulana tebuleeta tebulina ki. Era bw'otunuulira nze ntunuulira lumu era twali mu ofiisi ye nga tumaziriza nti twali tumaliza kanso bannamawulire ne baagala okumujja ku interview n'agamba njala media house eno n'eno abasigadde mujja kubuuza abo bye njogedde. Bakite nga bayogera ebyo ebintu. Era ndowooza yali munnamawulire omu bamuyita Mwami Mutebi. Mumanyi Mutebi. Bwana ye baamugoba mu ofiisi. Mumanyi Mutebi mumanyi. N'alyoka amukola simanyi gye lwaggweera n'alyoka amutega kubanga ye yatinza kyamuluma nnyo n'alabanga abooleddwa ennyo kugamba ye ekitwala n'anyiiga naye nze nayogera Mwami Mutebi ngamba no ffe being nti no office nja kwogera n'omukyala tujja kuddamu tukolerenga wamu kubanga olabamu first of all bannamawulire ng'olunabyabufuzi osobola kwawukana bannamawulire tosobola buli weyawukana ne bannamawulire oba ogenze era kyova olaba nze nze waliwo radio eri mukono eyo
bajja ne bankubira essimu simanyi bajja namba yange bangamba naye ebigambo byogera twagala tukyazeeko ko ku radio naye lwakuba radio eyo tetuuka nnyo nemugamba nja kubafunirayo ennaku nzijeyo era bakyewuunya nnyo nti nagenda ne mu constituency etali yange era bambi basanyuka nnyo ono radio endala eri eyo mityana bagiyita mbona something nagendayo okay naye nga eniwaffe naye ogendayo kuba mulina obudde kikosi nothing kubanga oba osomesa ggwanga wakazi siri mukulembezi wa NASA nayuka ndi mukulembezi asobola okugaziwamuko kubanga kyogamba nkaddiye nnyo mu maaso eyo bona yabo Kyagulanyi wabanga entabe wagira asobola okugamba nti nja kufuga ebisanja bibiri yokka kyogamba sobola kubeera president nange nsobola okubeera president maaso eyo kubanga requirements zeetagisa mu zonna nziina ate okuyisa na master so qualifying okwesiba overqualified so obusosoze kintu si kirungi era saagadde kwogera olwaleero naye okigamba oyagadde kukola comment na preamble ku nsonga eyo era saagala nnyo twogere ku njala bakidde tumuleke tetumwogera abonebone na bizibu bye kubanga ye kati saabu supporting her kimotya kwama statement yagikoze nga ayagala ebe ng'etuuka ku bantu era abantu batuuseeko kati kadde mu bibuuzo by'abantu lwaki yakoze statement ye kubanga amadini nakasotandika amadini kubolesa ebizibu ate kati oli meeya kati meeya wonoogamba nti okulembera bakatuliki bokka kugamba era abasiramu beesalira omusango ngenda kunoonyawo ku bafaatha abamu njogereko nabo mugambe naye mukatukimunnamu gambe naye kintu kino kati mwamugonjula bulungi nze nja kubasaba busabi kumuyita kumubuulirira kubanga kintu kyakoze ayinga nga ayagala okuleeta entalo wakati w'amadiini kubanga munaddiini wanalabe ku TikTok ako naye naba waliwo omusajja omwami ndoza Sheikh emusira yazeemu ekigambo kugamba nga mpulira ddala nga naffe ennyinyi soludugenderamu soludugendera kubanga ye afiiriza n'abalala ayinza okulowooza nti akakati munnange meya kasita akyogedde nti kiseereza n'abalala nawe bali naye ate abantu abamu fe tusembeza buli muntu nze mikwano gyange abasinga basiraamu tulina bakwano baffe abakatuliki abaseveniside nze tuga mu kyaki abaseveniside nga batwaniriza notukamba basiraamu ne bakwaniriza kulya basiraamu yajjange namira yudaaya yankuza obusosoze bw'ekika kyagwe abamu era ffe tukivumirira ffe ng'abakulembeze abali mu nansana ebigambo ebyo tebyayogeddwa abakulembeze ba nansana waba byayogeddwa Ssekinoomu meeya wa Nansana municipality mukyala Georgina Bakidde